okimanyi nti no ku Lwokusatu nali mu Parliament. Ffe twali ku kamera n'endaba oli ng'akola bangani babayoola akubaza kinigamba omubaka tabanga takyawulira bamukubye amatu nigamba abaana abantu bakambwe mu Parliament awo bulijjo sikimanyi kireka bayita gye bayise okutuuka awo naye nedda Zake yagambye nti skills ze teyasobola zijje kubanga oli na opposition munne sini abadde wa security balirabye Zake yani kyobola yabadde poli yabadde poli kisaatu kakati mu njola gye babayodde ngamba bannamawulire onoddayo nze nabadde ndi munywevu nabadde munywevu munnange y'ensonga yo lwaki nadde embuzi ekirungi kya Parliament nti bakkiriza abantu okgendayo naye kati ate ekibi mu ekyo omuntu ayolekedde okubeera nti alaba ntali safe naye kati wano mu Uganda wali ekifo kiri safe ne Parliament teri safe kisinzira ku kiki bateesaako kubanga wandikubwa ne kati mu Parliament tutandike kugenda ba odabinganga baana bato nti gundi tuula wano ne gundi tuula wano kuba kati ndaba kyekiddako vaayo ekikula ababaka bangi bino bye twaddangamu ku ssomero extend sokoleke ababaka bangi by the way it was so extend keeri nange ntuuleko wano ababaka bangi Parliament kireka nange njiraba bajongeremu bagigaziye nange mbadde mbuzeebuze munange ekizibu ky'amasannyalaze ge Uganda mpulira nkoye Uganda ali America ntwale I'm tired. Omusajja ayagala from America? Njagala mu America. What with Trump? By the way, Trump. Vice wa Trump. Vice. Mutototo. Amalirizo tunalaba. Munnange omusajja ono w'obutambi bwe obuyitiŋŋana bangambye wano obutambi bwakunyumidde engozi zo badde okoleza engonga tozivaako waliwo yabadde ayagala mbu omuweereze ku butambi nemulagire yategeera ku mutambi bwa very dark man Instagram nga wattabba mu Parliament yaffe eno ne tufunamu olowooza baani abo batayinza kutaliza okusinziira ku oli ow'ejjini kye yakoze Nabbanja lumu yagamba gundi Semuju Prime Minister yagamba Semuju lwaki ombeerako kikyoyagala nkikuwe yogera Semuju yadda mu kuseeka abantu pale n'omugamba yogera kyoyagala bakikuwe naye kakati Nabbanja ku listi tumuteekako teekako nani omulala waawo nono omubaka yali amasaaji omusajja mu enkoto mu Parliament Jesus naye nga tumuteekako teekako nani teekako magogo ayinza okutwala nkagudde nalongo nedda hakati negono omusajja wa tabbo obutambi obwo sinabuwa budde by the way abantu bawano tuteekako nani omulala waliwo n'ono omulala ani gundi gwe yavuma ani gwe yagaa ndi gundi yamuvuma Zaake kima kinyamatama kimanya ani kinyamatama era Zaake alina amatama nagalabye naye munnange nze omusajja w'ekikoto ly'ejjini by the way many people ku media bakola ki they are praising him bagamba that is the man who did omusajja alaze energy omusajja ebintu abiwa obudde omusajja everything kale lwakuba nti nno alina family man naye kati n'oyo ayinza okuvaayo n'atugamba nti obutambi obwo they are framing him obutambi obwaviira ddala ku ssimu ye babiteekako the thing is bajja nga balina bye banoonya they landed on his phone in the gallery mwe muli the butambi kati baali banoonya ki butambi oba no muyinza obbaamu pics anti kati katugeze you know singa okebera mu simu yange nga gonoonya ki anti by the way nakukozeawo kyenyiza okugamba kino wababa babulaba then who private matters kati lwaki babeera babusaasaanya kubanga yali abwerabirako ko katono ng'alabako ku buntu bwe oba naye yakkiriza ensi yonna ffe tumumanyi
manye nikira kanoza alinga agamba wano nyongeremu kulika recording neera guno mwaka obulubadde okugwa bwe gutya abadde agenda wano wakatagize bulungi enfuna omulala kankoleki ng'atunulamu gagamba ani oyo kati kweze wano ali Kampala ali mu kunoonya gamba ani oyo nabiira kakati by the way wano wembulidde mwezi ennaku omusajja omukulu Dr. Bosso ono wa OMG oyo mwami Dr. Bosso anafiirwa bambi muwala we badde wannaku 5 badde bakakazi n'ennaku ezo nawulira nti yazadde bebi ate bebi yafudde so bad Sambalagadde Bosso ayi kati musajja mukulu Sambalagadde Bosso abadde azadde akaana kake kikadde bambi yakuliridde alina emyaka emikulu Sambalagadde bali mu nkaaga I miss Barnabas bayalagawa ne Saloni kakati tubadde tukyali ku nsonga y'obutambi obw'obuseegu twali tulyawo ng'ate Bugie tebamukutte Gloria Bugie Bugie bamusibayo kaawo era n'abeerayoko mu custody ya poliisi lwakukola ki anti omukulu Abitex yateekawo amaanyi nti gwe obwo obutambi bwo bw'omansamansa ng'olinga amansa ebyobugagga nedda Abitex problem gyalina erimu nange simanyi oba bamukola ki alina omwoyo gwa rejection oba ya offeringa na sente ne bagaana byonna byagaana kubanga si ateekamu sente n'akola atya mamafiina asooka omuzimu ddisi kakati Bugie bamukwatiddewo ku Jinja Road Police Station era ng'omukulu Patrick Onyango spokesperson wa Metropolitan Police oyo n'atugamba nti ekyamukwasizza bamususpecting okubanga she recorded and shared those videos herself ebyo bagamba they stole my phone they blackmailed me kati bamutadde bamutadde era nga kumutawumba n'amawulire yagambidde mwami wa Abitex yasasudde kyeka abapoliisi okunkwata era after this situation nze ne ba lawyers bange Abitex tujja kukola we shall take action naye nga Onyango yatugambye nti baina bakakensa baabwe mu kunoonyereza ndowooza ebyo obutambi kavaawa biki search bajja bikebera bulungi kikakasibwe Bugie weerabisa Bugie weeta oba Bugie bakuta sokoleke Abitex ngekyendowooza mu kumunoonya wegati onoonya Abitex omukwate Ragadi yagamba Abitex ajjako enkofiira abafaana muntu mulala nnyo tulina nategeera nti Abitex wajjako enkofiira wakyavanga amafiina yagaana ojjako enkofiira agamba si yegwe naye nze kyendowooza nti Abitex ateeka okubanga alinamu ekintu kyayagaza Gloria naye nga batakyogera ayogere njagala kukwata ku nnyashi. By the way, the spokesperson wa police yagambye mwe abantu temumanyi mateeka. So you people think olwokubanga you have the dembe okubeera ku media dembe okuta video yonna gy'oyagala kati mwasalawo oli okwekwata ebitundu ebyekyama be spreading everywhere gwe tekikulumamu like tekikuloberamu because you think it's normal, you think obeera tolina teeka lyomenye naye batandika obbafaata ffe tukuwa ebitundu byekyama waliwo atabiina oyo Patrick Onyango akkiririza mu ddiini the fact about Patrick kitegeeza nti mukristaayo so bwekiri bwe tuddayo ku mu ntandikwa y'ensi abantu baali bambala no but owuliriza baali tebambala ekkaramojja wali abatayambala ngoye that is different from kakati bwenna kuba ekifaananyi bwenna kuba selfie face waliwo ono abakyala bendaba bano abasiraamu ababikirira face yonna kati azo private parts zebabikka kitegeeza nti mu ndowooza yaabwe balina okubikka parts ezo bo balowooza nti omusajja talina kukola amaaso gokka kati kitegeeza nti n'okwambala engoye
era esobola okuvaako bwe zivaako kyogambe kalamujja batambula beegadde kalamujja batambula bakola bye bakola mu kkubo nga babuteekayo. This is okuta obutambi obw'obusegu weegadde olina nze ndowooza ekintu kituuka kitandika okubeera nga kibi kubanga omuntu talina kyakoze ali bwereere nga bwe yazaalibwa wait kati kyogamba it is very okay for someone to spread them nedda tugamba nze just noonya omusango nga looya wa Gloria Bugie sinagulaba Shuraimu agenda kukwata essimu agenda bba agenzeeko ka app bwe kati emubbiri ascrolling agenda sanga Bugie yeegadde agenda sanga ono omukulu w'ejjini ali busy agamba yeera bakyukyu. That is very good kubanga twazaalibwa nga tetwambala sigambye nti that is what you think wobanga owagira omuntu okuta obutundu bwe sigambye nti omwana newabira that is what you're saying siwagidde nendoonya omusango mugambe omusezi alya omufu n'ogera n'omuwaabira ku poliisi ne bagamba nti omufu mwamusudde naye ng'ate n'olusuku gye yamugye lulwo ne bagamba nti nno ekintu kyalidde mwakisudde eyo nga temukyagala naye nga n'amalalo mwagazimbye tolaba nga n'amalalo mwagazimbye bungi n'amugjamu n'amulya n'omukwata ng'amulidde n'aweza mu kkomera mu kooti nti nno mwasuddeyo emmanju nga temweyagalayo neegirayo ennyama neyeeriira bamuleka omusezi tosobola kuwoza mbona musezi tosobola kuwoza naye kati it is very okay nzi kyenfunyemu mu byonna byoyogera tugende kale mu maaso kubanja nja nkinnyonnyole bulungi nnyo omusango gwo tugusome tulabe babaga computer misuse era she misuses the media kati lwaki atajja kutulaga tetwagala lwaki boogera ku ssimu ate baga computer esimu ki phone misuse is it a phone misuse computer misuse negwe oli okay ngeza kusoma bwalooya ndaba toli kwalaali njagala kufuuka toli kwalaali kakati ekiboga eyo yewabadde Levulandi eyakutte abaana bana like he defiled Levulandi ebeera defiled Levulandi naawe ate kuba Levulandi Luyimbazi George William of All Saints Church Kiboga ate nga principal of Bamusuuta Vocational Institute era nga abaana be yakutte ndowooza alina obufu obweyo beyakwata it is between June to November that process to October mweyo process mwe yakozesa ndowooza nga atemesa June July August ne lwaki September lwaki wakati munadina njaga sitaani ya mukema lwaki sitaani yetiise gwebavunaana omuntu ate sitaani nga bamanyi sitaani ya mukemye kyogamba so you mean even God okupunishinga Adam and Eve ng'ate Satan ye yabakema to eat the fruit yabasiba. But he did punish. Yagamba. He punished, okay? Yeah, he punished. He punished. The girls were between... N'abagamba ate n'amaliriza ng'agambye nti muliire ddala ekibala muzaale mwale. The girls were between 16 years to 18 years. Kyeka abaana bano babaali basomerawo ku institute eno Bamusuuta Vocational Institute. Eri eyo mu Kiboga. Levulandi oyo muza nakozesa that process era nga abaana bagenza obba examininga nga one of the girls is pregnant. So I don't know what Levulandi Luyimbazi you are going to do that. This is very bad. Era Levulandi poliisi yamutaasiza butaasa the parents bakuŋŋaanye n'abantu ndowooza nga bajja bamusasambu kukakkana ng'amaze omutegeera nti ddala ye kakyalo nno agenda kulabirira mukazi we gwe yawadde oluto ate agenda mulekeraani bayinza omusiba kubanga mpozi nga Levulandi naye yakolamu bayinza wekiri ekikazi ekyapamira omwana bakisibye 35 years
kikapamyo bayita kapamyo naye abantu bagensinga bakiriisa bbi mu kukomera nakyo singa abasibe abalala nabo babira bano bakolaki babimanyi era kati nsobola okuba nga oyo weyingira jjukira ate abasibe babawa wali ekidoli kati olumala mukitereka wiiki omugawuuta. That is very bad. That is very bad. By the way, Ray P yagambye you people criticizing nga mwagala anti abantu binde baba mumalamu ensa binde buma bagamba binde oyo omwenzi binde oyo jukira waliwo n'amawulire ga kasi binde must shine nebizikira kakati Ray P abadde okusanyuka TV n'agamba she doesn't care what people say yamanyi nti omwami we yamugamba nti she's the only woman he will love forever. Abasajja nga babyogera ebintu ebyo era mbi ye ali focused on big things in life binene nomwe mumanyi ate nange wenafuna owange ndi wakubalinnya ku mitwe even if you say what I don't care da yogera let them be wanamukwata nga ayenze amukwati ate bawo bwana ayenda nga tojja kufaana I don't care wembanga sirabye gwe nga wenkulaba gwe fuluma oyinza okujjaato Abayuganda tulajo omusajja butataza okwera bannange nfudde nze okujjukirizaawo nti wagamba wulira my point ayende as long as sikoze eki tomulabye ate bwe omuwulidde kubanga ajja kukakasa owulire anti words nsobola okutandika waneeno nenzija nembagamba Uganda tulajo omusajja oyo mutemu omusajja oyo ewakawe gyekolera nasanzeyo amagumba g'abantu obugere enva ze bampadde jjo mwabaddemu obugere naze you know and people will you know nga kye batalabyeko why would you believe that kati omusajja wuno we ikotorio gini obutambi mwamulabye mwabalabye butambi editi kati kiringa ono omukyala owono omwami nze sibikiriza aliwo omukyala wono omwami mukyala wa gondi wa egonga engonga nze tuba twafamire ye mukyala mbwe amubeereddewo mpitamu ekirayika ekiteera kyomukubeererawo kibadde eswi bwajjewo bulijjo anti wewuliriza omusajja ajja akooye ajja alina amaanyi anyway tomanye ebyo byonna omukazi yabimanyi mukazi wadde ayinza nokwesanga nga omusajja bulijjo ayiiya kubanga abantu ono beyeebaka nabo bawulira simanya senator's wife simanya presidential secretary's wife maybe they offered something ngaomusajja oyinza nokwesanga nomukyala yali abimanyi maybe oyinza nokwesanga the 400 videos abadde azikozesanga blackmails nga ku blackmailinga nze bwotompa akatambi kisoboka nakyo nga n'omukyala ayinza obba abimanyiko basalawo okukola bwe batumanyi 400 buli omu bwabeera nga buli mwezi akuwaayo zakuwa ne parliament egenda okusasula nga you already well off kituufu naye yabadde abeerabeerayo mu bantu be mpolampola nga bw'abayitaayitamu mpolampola muvuzi wa ggaali kyemukakasizzaako abayitamu bayisaamu eggaali zinabulaba nnyo kibambe kiri awo kuba nkyabwetegereza njagala nembulabira ddala nembukolamu ka firimu indeed oba beegweko ne bugi tolaba beegweko ne bugi omugambe nga buli wiiki batuwaayo ka season bugi engonga version 2 Kulaka ngende bambindwawo kujja amasanyalaze go mazibu nnyo mazibu nnyo naye omuntu yeetaaga n'atambulako okusinga okubeera eyeeka n'otambula aye nafuna omusajja simayo oba naba nkyakwatikako kale bagamba tyotanala tokyesonga ettooke baali tutte anti omuntu oyinza okubeera ettooke li mu lusuku onanga okuwoza ettooke eryo bwe lijjira bwe liki kumbe eri baalitemye dda abangongo kakati weesunga empola okay bye bye